okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Wewe kurango chala ba Delta TV mukwano nsazewo nenga baleka merenga nkutusaako mami eyazala omugole omuchala mami sibyo cyano nyabo mulungi oliyota ngonyumye mami mwebale kujja kutulaba kale nyabo obwedde bigenda maso biraba ndalabye byona birungi wala omulabye ngafuluma era oliddo tyangolaba mwana ngafanyuka osanyuse namwe mwebalevu mutukolete kale nyabo mwala omugambe yakagambo kamuko kakana mukuma mu makage agala mukume na Yesu kale nyabo yanziza nnyo nyabo webale kuperango chala ba Delta TV mbadde nvaawo nenengera abaana b'etoro nga balungi waliwo akayimba akaliko bagenda tuzinemu nga batoro anga binyuma wano tumelawo tugamba digida kona dance empako yawe Amiki, Aboli, Amoti. Jowe ne bakweta Banyata Mchara Kasule Sandra Adieri. Amoti Akiki. Aboli. Akiki. Aboli. Akiki. Aboli. Aboli ni master. Abakati abatoro baba barungi. Kumwe mwena wali ani anonya. Tewali. Mwena baba twa. Banga muri baliwo. Kalafana nati. Mulungi nga wampisa atya Katonda. Onye mulutolo tuulire. Yogena mulutolo tuulire gwe. Mulungi ainengeso natina Ruhanga. Aine myaka emeka. Emyaka kutandikira mu 65 nogenda iguru. Aina sente taina sente. Abe inewezo okwebesa at least botata ali munako. Baka baya kagambo ko gambo mugolo. Nyowe mugenzi waitu ogu ni mugamba nti ni musaba kimu kusikira nkoko mwami Mboya amwerangire mu makagaitu munu yatoese kitinesa nkamuto waitu hati ni musaba azala barongo. Amina kale baba. See you ba moti Adieri empako yawe Aboli nogamba ki oli kulungi kale mukwano bye bye bale kuperango chala ba Delta TV omwami Mboya eyefunire omuchala Salha Mboya mukuletedde sebo salamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bale kujja kale ma bale kujja tena manyi kale bale nakufuna muchala mulungi nnyo muchala mulungi nange njigiriza omuchala okubeera omulungi maaso ga bbaawe aba yeeyisa atya muchala mulungi empisa ne bikolebero bye bebikola mukazi kuba mulungi tumaze naye ebbanga kisebo tumaze mwaka 9 bale kwekuuma kale tegeza abaana muyinayo n'abaana 3 bakusuubiza n'abalongo inshallah ala yamanyi ala yasinga kumanya kya tuliyeko ku Delta TV sebo abantu bakutegeere kuba bwe bagamba leso omwami munene toyanjulireko nze munene mubiri kuba kwa tata familia yaffe tuli banene mbadde ntegeeza nti baleese omwami wa bbeeyi kyebadde bategeeza kati tusaba toyanjulireko nze ni musubuzi ate ndi ku transport mirimu gwange nnyo nkola transport Mombasa, Nairobi, Congo, Rwanda buli wamu nawe oli weno port nze ndi wa Kampala tata wange yatuzaala nava Kampala nadda Busia natusinzira Busia naye nasana netwasala nenkomawo Kampala
kanwa gino maze nga ndi kampani mchala wange. Kiki byowadde abazadde bye bakusabye? Bazadde batusabye nte. Batusabye nte 20 naye tuteseza kati batusalire bagala 16. Tubawadde n'ebirabo birala bibino mu birabye. Kula kasanyu gye tulina. Era n'omukyala jaze wali seevu. Amina. Sebo webaze ku bantu sebo boze nabo abalungi. Abantu bonna bentambule nabo. Sophie Nantongo, Director African Queen, Haji Rashidi Chapa, Isaac Katongole, wano gwange, n'abalala bonna bentambule nabo. Simyeyo byonna bye mukoze okuleka mirimu gyamwe ne mujja kumperekera wano olugendo lw'amaanyi naye ala yamanyi kyana basasula. Ate omukyala naye mugambe. Mukyala wange nsaba nga mama wange ngaba ngamba banga bali n'empisa ezitagisa mbane musaba aterere akakane birozo kati mufumbo abe kubya group ye atule aterere bango mutudde nje kikuru mwagala nnyo ate mutumidde yanza nnyo sebo mwami ayogedde bulungi kwebaza nnyo. Omwana ono atete ali omugurusi nga fano tubeera ne certificate za Buganda ate ne certificate okuva mu bwakabaka obw'Etooro ate zaaleetebwa omugole omukyala yabadde alina okusayininga okwongera okulaga nti bayingidde mu bufumbo obw'ekinansi n'omwami we Haji Habib Mboya era nga n'obwakabaka bw'Etooro bubumanyi. Agenda kwikyamaze okwetegereza Abaganda bagamba mbu okuzaala kujaagaana. Arwatereka. Otyo Habibu vuga omugurusi. Mpola kwata mugurusi wekwata abaana babirobe. Otyo. Vuga Habibu vuga omugurusi ahurire kuzaala n'okuza abaana bulungi. Otyo. Benga abagurusi hano abaana mubakuze. Egambera mugurusi. Omukama tasobola kuhukka kyonka yasindika amanyikirizo yokwoleka ng'obwaroha. Gurusi booleka abagurusi nyakyawe balula mukama okuyasinga. Ku mulondwe ogwokubiri ate era yafulumye n'abeerawo nayongera okulaba ebigenda mu maaso nga wano yayambadde kiyindi era ng'akyusiza hairstyle nga Charitas ya kliniki ye yamukozeeko. Kinyuma buli lw'ofuluma okyusiza enviri oba nankowa mpya ate obeera na mugole ddala. Bakwase embaro hezi mwibara lya Kirabasaija oyo nyimba kabamba iguru kibe wakana kandi no mwibara lisitwe no mwana arukuye. certificate yegi abakwa abantu abayikalirira kandi bajwaha
abako batwalibwa mu nnyumba ne babawa ekijjulo. Omugole omwami ng'ogyeko okumuwa enkoko bamuwa n'ekijjulo ekyekinnansi eky'abatooro nga muno mwe muli ennyama n'obutiko. Ennyama eno bagiyita olukalo. Ekyo bw'otakiryako babeera tebalina kye bakuwadde nga kuno kwogatta n'akalo kubanga emmere yaabwe ey'ekinnansi nga ffe wano bwe tulina amatooke. Omulano gwe ogwokusatu era yafulumidde mu Kiyindi nga wano yabadde era akyusiza enviiri anti Charitas ya clinic yabadde emukozeeko bwatyo n'agenda okusala keeki n'omwami we. Omulundi ogwasembyeyo ate munnange omukolo guno nga bwe nagambye nti gwabaddemu gwa mirundi ebiri ate ng'omwami munubbi n'obuwanga bw'ekinubbi tebwerabiddwa. Mu banubbi omugole omukyala ayambala white era nga bamutonaatona mu ngeri yaabwe okwongera okulaga nti mugole. Batonyeetonye Salha si ye mulungi, si ye mweru, si yatunula obulungi, si yaseka obulungi. Omani gwe jabagira wetegereze n'akatondo kano ak'ekinubbi mu mukolo gwabwe. Salha Mboya n'omwami wo Haj Habib Mboya mwebali kuleeta mukolo ku Delta TV, mwebalina okwagira Charitas ya clinic. Banange naffe tubwagala mweyongere tuli mikolo bwe giti twongere okuyiga obuwangwa bwaffe mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda. Assalamu alaikum. Kabalagala gonja mama nze ndabye kabalagala gonja ono mwana mwagala kufa kabalagala gonja
wabula bannaffe abanubbi mwazinye kabalagala gonja era ndowooza olabye nabo engeri gye bakolamu okwanjula kwabwe mu ngeri y'ekinubbi n'omugole engeri gyakola ki gyanyuma mu waliwo yansinikira message nti mutulaba nnyo emaganjo kawempe kagoma matuga oluguudo olwonna lwonna mwebale nnyo munnaye ne bannaffe abatulaba ekyenjojo emubende ekwazamu tv tujja kuba nga tuddako mpola mpola era mwebale nnyo mwebale ddala n'abaleeta emikolo ku delta tv ate nammwe abanjagala bawagira Charitas ya clinic mbagala nnyo nkwano nega nti yitako ne ku city bridals ofune gowns ez'omulembe ofune changing dresses ez'omulembe ne mutikazi abagole ezipangisibwa ku camera nkoze ne mwami gwe bayita Michael ate era nga editing program bamuyita James Kazibwe kakati ate alaba program yegwe era nga nkola naawe okubeera nga program eno twongera ogitwala maaso yongera okulaba delta tv eyina ebyakabi bingi nkwagala nnyo mukwano mukama katonda akunkumire mukama katonda akunkumire bankusibula otya empako yawabooli nyowe nakiki Sharita najenda bye omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka